Yes, oli kutawira radio, tawira TV Johnson Sengendo, nze ndi wono nakuno olwalero. Mbaletedde omukyala bulijjo gwe mwebuuza nti twagala omukyala superwoman. Omukyala superwoman aliwa twagala ayogereko ku bigenda mu maaso. Olwalero mubaletedde agenda kubanga ayogera ku nsonga enkulu eziri wano mu kibuga ekya Abu Dhabi. Leyo iyo n'okutwalira awamu. Nsaba nnyabo osooke weeyanjulire abatuwuliriza. Abalabi batawira TV and radio mbalamusizaako amanya n'eddoboozi nze omukyala superwoman. Superwoman. Yes, sebo. Superwoman tukumanyinga omukyala wano mu UAE naddala mu kibuga ekya Abu Dhabi ayagala ebintu ebyemizannyo ate ayagala ebintu bya politics. Weewaawo? Yes, sebo. Kakati tugenda mu kiseera ekyokulonda. Tugenda kulonda abakulembeze ba community. Omuntu awuliriza abakulembeze ba community oyinza bannyonnyola ku bye batyabo babeera bakola biki? Abakulembeze okukulembera community kuno kintu kiringa kitono naye ate kinene kubanga nti kirina obuvunaanyizibwa. Weewaawo omuntu omulala batasobola kiraba naye nga buvunaanyizibwa bunene nnyo okulembera community omuntu bwaba yeetisse. Kulembera community kulimu okukuŋŋaanya bannayuganda awamu, mulimu okuyamba ababa beetaaze. Kugamba kinene ddala kitwaliramu ebyemizannyo, kitwaliramu like okukumaakuma bannayuganda ffenna awamu. Kati mu community ya Abu Dhabi abakulembeze ba community ya Abu Dhabi bonga bo oyinza kuboogera oyinza bateeka mu saaki era oyinza boogera ko tanti be bati kuba community abamu kigamba nti community bakozi ba embassy ekyo kyogera ko otya era gomu kuba abagamba nti community abo bakozi ba embassy kati njagala awo otangaze bulungi abantu abagenda okulonda. Sakala nteke ebigambo mukama munze omu kubagamba. Naye ng'era okuba omukulembeze wa community kitegeeza oba olina kukwatagana wamu ne embassy. Kiba kitegeeza obeera mukozi wa embassy? Oba mukozi wa bannayuganda toba mukozi wa embassy but bwaba waliwo ekyetagisa ogenda ku embassy era oba olina okgenda naye nga bw'okiikirira kitegeeza baba bakutumyeyo oba olina ky'otwalayo oba olina ky'ogenda okwebuuzaako naye nga kiva mu bantu b'okola ki abaakulonda. Kakati njagala kubanga kyenkumanyeko superwoman ono alina abantu abamwegomba nga baagala babeere nga ye kugamba oli exemplary oli kyakulabirako kyengezaako okwogera. Waliyo abantu baffe abali eyo nga balinda ekigambo kya superwoman akyogeddeko atya tukole tutya okulonda abamu babadde bagate tujja kubeeramu bagenda kulonda abakulembeze baaki ba embassy naye nga abakulembeze betugenda okulonda baaki ba community si bwe kiri? Bwe kiri naye kyogere nti no bannegomba like ndi exemplary kyesitegedde naye nga okulonda kuno sijja gamba nti tulonda bakulembeze ba embassy tulonda bakulembeze baffe nga bannayuganda. Eriyo kati nga nze superwoman yes nsobola otuuka ku embassy mbalina kye neetaaga naye ate waliyo omwana ali mu kiyumba nga tasobola fuluma agenda wa ku embassy naye kati waba alina omukulembeze oyo at least asobola oyita mu mukulembeze n'amukubira essimu kubanga ndowooza abasinga tebalina namba ya embassy naye ate tusobola ofuna enamba z'abakulembeze bano tuba tulonze. Bw'oba olina ekizibu katugeze oba passport yo bagiremedde oba ofunye ekizibu mu nnyumba gy'oli oba ku mulimu yonna gy'oli osobola okutuukirira ono omukulembeze kati oyo omukulembeze aba asobola otwala eddoboozi ly'oku embassy. Yes sebo. Awo nnyonnyodde bulungi. Kaakati n'ensonga gye njagala okusembyayo gye njagala otegeezeeko oba otangaazeeko nategeezeddwako era n'empulira nti nno mu UAE tulina abakulembeze ba NUP b'amaanyi n'obukulembeze bw'amaanyi nga bannayuganda abawagira NUP bangi. Nawuliddeko nti omuntu yenna eyeesimbawo ku bukulembeze obanga alina ekifo kyatwala nga wa NUP ekifo ekyo mwakimugjeeko mbutagenda kukulembera mu community. Wakiwuliddeko? Nakiwuliddeko sijjaga nti nakirabyeko naye nga nakiwuliddeko. Kakati ekisookera ddala ekituufu NUP mu Abu Dhabi ne community sijjaga nti badde n'enkolagana tebadde wabaddewo obukuubagano naye kakati twagala kugezaako kumalawo obukuubagano obwo nti at the end of the day oba wa NUP oba waki buli omu yeetaaga munne. Nja kwano scenarios eza kabeera wano scenarios nga bbiri. Twajja ne tufirana n'omwana Mogani yali ku visa najja afa naye bwe yafa kyatukwatako ffenna tekyayawula nti NUP yokka erina okukola ki ffenna twasitukira wamu
community ne NUP ne tukola ku nteekateeka kubanga teyina kampani nakuzaayo omulambo kitegeeza ffe twalina okukola omulimu nga bannayuganda ne tukwataganira wamu ne tuzaayo omulambo gwa Mogani waliwo era omulala eyafa era twajja wano ne tukola omupiira ngo memorial football ne tukola ki ne tukuŋŋaanya twakwanya tukiweereza kakati twagala tujjewo obwo bukubagano obaddewo wakati wa NUP ne community tubeere nga tuli omuntu omu nga tukolera omuntu omu bw'oba oli wa NUP isolandoke tewali akuggyemu NUP naye bw'oba zeno mu community twagala tukole community etali mu politics kubanga ekizibu bwe kijja tekyawula nti ono wa NUP oba ono wa NRM fenna kitugwira omulundi gutya gumu kakati kyetwagala okujjawo tubeere nga tulina enkolagana as Ugandans naye ate ekyo tekyavudde mu Abu Dhabi kyavudde ku abakulembera NUP mu UAE omukyala Patricia Mugisha n'akakiiko ke kalagidde nti mwe abaagala okwesimbawo ku bifo eyo nga muli ku bifo ebya NUP temukkirizibwa kwesimbawo munaye simanyi nga omuntu kyalowooza but I've seen many people here nga ba NUP naye nga ate bakolagana ne community nino waliwo omwami Rashid ali Dubai eyo ayinza okuba si mukulembeze ku community naye nga ate mukulembeze ku NUP naye ekintu ekikwatagana ne community mulaba nga akola ki abeera active in it juzi recent gala zino ezakaggwa y'omu ku baabali ku kakiiko akakola ki akazitegeka kakati bwe baba nga tebakisazeewo munange sinja bawakanya naye nga ffe twagala omuntu agenda okuweereza regardless the political party kati lwaki teweesimbyewo bannaye ku bukulembeze buno kubanga tulaba nga g'omu ku bakyala abandi badde bakulembera bannayuganda ensonga ki gy'oyinza okuwa omuntu ali ekituufu sobola bukulembeze n'obusungu bungi sina busungu bungi naye sikisobola omanye bayo ekintu nga nawe okiwulira nti kino nedda kale kati kunga abantu bonna okulonda n'abantu bobawulya bowagira bayitemu nkunga bannayuganda bonna mu Abu Dhabi nti ng'ennaku z'omwezi 9 mujje ku formal park mujje tulonde bambi abantu baffe abamu ndowooza mubalaba ku media social media posters ziyitiŋŋana so mbadde mbasaba oyo yenna alina obusobozi obulonda bambi jangu olonde yesebo oyo mukyala superwoman nga mukyala w'amaanyi nnyo wano mu kibuga ekya Abu Dhabi awagira eby'omupiira ne community workers zibeeramu nnyo era nga akungamu mwenna okujja ku nnaku z'omwezi nga 9 twagala okwebaza abakulembeze mwenna aba communities ez'enjawulo abanjoga abakasementi aba NUP kwegamba mwenna emirimu mwenna gye mukola n'abakulembera community ya Abu Dhabi nga mukulu Ismail Sebugwawo mukulu Roni Ssennyonjo mukulu Joseph Ntale Samu Kintu muliko mukulu Steven Rubinga twagala okwebaza mwenna emirimu gye mukola era n'okubeerako ne mukulu Ismail Okedi nga ye advisor naye nga ate azze okwesimbawo nga chairman ate ku kifo ekyo kuliko abantu babiri okuliko mukulu Ismail Okedi ate n'okubeerako ne mukulu Henry Senoga kale tubakubiriza ennaku z'omwezi nga 9 mujje tulonde mwe mugenda okubeera nga mwerondera abakulembeze bammwe abakulembeze ababaddeko beewaayo bwewi ne beeronda ne batandika okukola omulimu naye ku luno mwe mugenda okubeera nga mwerondera abakulembeze bammwe ate nga mugenda kubeera nga temusasulwa mirimu gya nakyewa nga mucoordinatinga bannayuganda wano mu UAE bannayuganda wano ku embassy n'emirimu gyonna egigenda mu maaso wano oyinayo akatalekeka ninayo kyejagala okutangazaamuuko nti kuno okwesimbawo omuntu kwe yeesimbyewo oba obukulembeze bwa community banange tebuli mu kusasulwa gobobo lyeyo ng'omanyi nti nno weesimbyewo nti ogenda kusasulwa mwezi mukwano guno omulimu gwa bwannakyewa tukolera bulungi bwansi tukolera bannayuganda abatasobola kutuusa maloboozi gaabwe gye galina kutuuka so jangu ng'omanyi nti weewaddeyo nga ggwe weewaddeyo physically ne financially waliwo ekizibu ekijja nga gweomukulembeze olina kukwata mu nsawo so tojja ng'osuubidde nti ogenda kusasulwa monthly bannange teri musaala gwe basasula teguliyo guno mulimu gwa bannakyewa era bw'oba obadde oli eyo ng'ozze kwesimbawo ng'omanyi nti ogenda kusasulwa mbadde nkusaba osooke weetegereze bulungi bw'oba olaba nga tojja kusobola osobola okusteppinga down guno mulimu gwa bwannakyewa olina kwewaayo ng'omuntu ne mu nsawo yesebo mukama omukyala ayogedde bulungi kyamazima omulimu gwa bwannakyewa naye nga mwenna amaloboozi agabadde gayitingana nti abakulembeze ba community embassy basasula
mujje mwesimbewo mufune kasente ako mulabanga je kali ako kusasula naye ekikulu kya byonna omulimu gwa bannakyewa tewali kusasula. Johnson Sengendo bwentu wembasibudde mbadde n'omukyala Superwoman ng'ali mu Bakunga okujja okunona kuzo mwezi nga 9 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini 2024 kufumbo paka kutandika n'essaawa 4 ez'okumakya. Mbere bulungi mweraba. Tawira Radio and TV, Ugandan-based radio in Abu Dhabi.